Butere Pros Media nkwaniriza ku mukutu Dennis Prologue gange agonga bulijjo. Kale njalo kwaniza maka 1226 1226 yasonze yasazeeko dda ne kukulisa maka 2025 wabafa abagusima tusobosima tuse agutwisiza obyo butagambika gutwisiza obyo bitagambika ne mama anyway ebo byafenga abantu nenga ndio kusho kuba kulisaye nyenyo bivulu bya ebigalawo mwaka ibadde bingi naye bibayisiza bubinya abategesi bagezezaamu okubatuga buli dakika badde yitawo ogenda uyo welego gakaba wasira toninga kulukuta bannange newe kukola bayadde mutuze kyabadde kikabuka naye Ssaabasajja Kabaka yatukoze obulungi obutagambika kirabika abantu bagoberedde emmotoka y'okuva mu Lubiri ebbanda ne bajanga bagigoberera kubanga yo yadde batuze nge bali mbulago nge bali mu 3-0 naye beno babadde bwatyo okuyingira Olubiri sitwategedde gye bavudde eddakiika zadde mpawe kaaga nga Olubiri lujjudde bannange CBS FM guno yabetegekedde ne badde lujiridde anyway onaku lw'eggulo mu nkuuka nga bwe kisuubirwa bulijjo nga bwe kibeera abayimbi badde bayitirivu nnyo ekitagambika badde bangi naye nga mbanya ku performances 3 gwoba weeronderawo yasinze okukola obulungi gwogenda okuŋŋamba nti eyagundi yabadde superb naye nga nze ng'omuntu nerabye King Saha yakoze ebintu King Saha yatutegeezezza nti kaakati ye muyimbi asinga wano mu Uganda ayinza ne mu East Africa kubanga King Saha engeri abantu audience yamu receivinze mu olunaku lw'eggulo buli muyimbi yenna na buli muntu yenna ali mu creative industry kyekintu kye yeegomba mu nsi muno nga waliwo abagamba nti ye n'akifunamu olunaku lumu lwokka ne bwataddamu kuyimba kavidiyo akungenda kabawako wano mukalabe King Saha engeri anti yabadde ali baka stage naye nakogera kigambo kyonna edisco yibagimanyi tuntulu ne bafa estwasigaza n'omu nga ali waggulu emikono ne bawandika ne bagira bati netugamba tugende anyway omulimu yabadde ne performance yabadde superb ndoza yabadde Pastor Bugembe nga bulijjo era azikubanga naye Pastor Bugembe yakuba yakoledde obudde badde butono nti yabaddeyo n'ebyokukola bingi nnyo actually chachi yeri mu amatabi agawira ddala nga 3 era wena abaddeyo okusaba okuyita mu overnight cross overnight zonna ate yazigenzeeko era yakoze naye nga ne mu nkuuka nayo yasoose n'atukuba disco of course yadde disco ya Mukama nga bulijjo naye nga yatukubya adda atuse Sulubada high school headmaster Mickey Wine yazze n'akasawo n'awabeene ekirabo yamuwadde ekirabo kya fulaga kuyandowooza the performances ezasinze but specifically I want to talk about King Saha before Mujjwa yasoseewo King Saha ku stage kati bwadde ayimba yatuuse Mujjwa ayimbye Ssaabasajja waali ng'atudde kwa Ssaabasajja bwe yamaze okwogera navyo yazzeeko kuyimbaawo Mujjwa najja Mujjwa mu kuyimba kwe yayagadde agatteko Winnie Wamami then King Saha jasanga Winnie Wamami ku stage Winnie Wamami yagenza okujjako bino ebijaketi bye babeera nayo bwe biti mama namugamba gwe mutando omukola kyekyo ng'ali mwana nga yambadde obunyinyi obutagambika bamuyiseeyo obuyisi ne bamugjayo simanyi oba kyalabise bulungi simanyi management y'omwana omuwala oyo naddala King Saha Kabaka yandibadde ekintu ekyo yandibadde nga yalabye edde ennyambala y'omwana ow'obuwala n'amanyi tesaana kubeerawo bwayito maaso ga mutanda ng'akyaliwo era yagiddwayo bulijjo ku stage Mujjwa bwe yamaze Kabaka n'agirinnya wansi okubawo kavuvuŋŋano wansi wali ku stage nga Kabaka alina abantu abamutambulirako ba bouncers abo babadde enteekateeka yabadde stage manager w'enkuuka yakoze omulimu gutagambika nti enkuuka stage mwadde mugirinnyako abantu babiri omuyimbi n'amukwata video DJ we naye ng'asigaye eri mabega wali ba DJ era bakoze obulungi obutagambika ati King Saha buli DJ amanyire ogera ne ba bouncer ku stage kyabadde kimutabuseeko teyasobodde kavuya kalose okubeera emmanga awo ngenda akadongo bwe kavuga ensi bwe kuba enduulu abafa ne bafa King Saha yakubye enkuuka yadde ne mukati neyogoma but anyway yazze yayambadde nga star this time round tayambadde bulijjo so King Saha agenda bakuba disco ng'empale gyalimu ne mu audience mweziri nga 15 ngagira mu zile visi za business abo joze tweyambalira wansi eno naye yazze nga yetadde mu line eyo that kind of stardom ng'emulimu n'ayimirira bw'ati ne mugamba Kabaka ayimiridde
Ngayo kabaka eri atudde ngawo ne kabaka ayimiridde. Kati simanyi oba Ssaabasajja gy'abeereeyo baadya ne beekubamu ku mboozi kali naye ndowooza mutabani we ndowooza Omulangira Jjunju yategeera ndowooza ebintu byebisanyusa kati nga Jjunju amunyumiza nti oyo gw'olaba oyo kati ye mukwano gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe baategeera simanyi otherwise kanze nabadde ndaba nga kabaka ali mu kwebuuza kana akavubuka kaavaawo awatuufu nababeereeyo nga byeyebuuza kubanga amaanyi gadde mangi nnyo agatagambika kingisaaga yayoleseza olunaku lweggulo. Anyway ndowooza akantu akalala kenyinza okwogerako ye Uncle Chumi ne Kapeke. Uncle Chumi Kapeke yaze ku stage okuyimba nayimbanga bulijjo ekyo kino nno abantu abasinga obungi nakasa tebakiraba era tebakifuddeko era tebagenda kukifaako naye Kapeke yaze nayimba bulungi nnyo kaba tema nsingo fumita nsingo bulungi nnyo nnyimba zinaziyimba nazimalayo wabula twaddemu kadde akazikizi ndo yayimbye essaawa nga 5 ssaawa ezo ziba mbi nnyo kuba ssaawa 6 wali tuba tugenda tuba tugenda kuggalawo kintu. Kati Kapeke yayimbe bwe yamaze okuyimba ne batandika kibayita okulabisa badijje nga baagala aveeyo okusinziira ku nteekateeka bwe yabadde ye ng'akyawomera microphone. Mu kuwomera microphone badijje ne batandika okuteeka ennyimba z'omuyimbi omulala. Kati omuyimbi oyo omulala gwe babateekayo abeera iga mu bwongo ng'ayagala kugenda ku stage. Natandika n'okuwulira obubiko oyo omuyimbi aliyo naye Uncle Chumi this time round yabadde addayo. Uncle Chumi omanyi kye yakoze yabadde pooli kuba bazze okujja babawusa bazze okujjayo Kapeke ne banne ne Kapeke oba ebipale by'oyambala yawa Kapeke empale z'oyambala ozijja wa bulaaza anyway empale zingenda kujjogerako naye yadde avo okuyimba babawusa bamukima. Uncle Chumi yabadde adda ku stage era stage ebayiye yamubajjeeko n'amukomyawo eno mu audience ne bakuba bonna disco era ebyabadde awo yataki zakata ningenda kakuwawogera kubeera kukalabako naye kyoba omanya Uncle Chumi ekyo kyakoze ne kyankoledde enkuuka yonna kyankoledde enkuuka yonna. Anyway atandaba subscribe nga simanyi kyoliko kituufu sekimanyi kuba toli ku TV nakyo tokyerabira yes wabi nkubye nnyo nteeka mu comment section ogaa nti brother otuyisizaamu eggayi naye si wabi era mba sikuyiseeko awo nnyo beera nga weekuumirako likinga subscribing oteeko n'akadde yakadde ako kamakulu nnyo ojja kukiraba nga mmaze okuwa vidiyo eddako ojja okulaba nti akadde kabadde kamakulu fantastic.